wa poliisi ku Nninga ku basirikale baayo abaali bakuuma akulira NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu abakwatibwa. Poliisi egamba nti abo kubakwata baasiwuuka empisa kyokka abaka balemeddeko nti baali babanja ssente zaabwe. Mukulembeze ki ayeebuza amagezi ag'okugera ebintu by'ekisiru mu kamera? Tugoye ni parliament ekyo kyekirooto kyange. Ekyo kyekirooto kyange yingira parliament kinalijagala. Nze n'omusaala ne bandigututte gwonna naye nga ndi mu parliament kyekirooto kyange. Bokayimba musajja muno wena akaaba amaziga ku screen. Ndeka atooseka because ba politician bonna NUP bafungudde. Abandi badde second option bonna Kyagulanyi abafungudde. Gokyalinayo politician omulala gwosobola okuteresa ekyapa kyo nga si Bobi Wine. Yes, mu butongole twatusimbudde ampuliriza ng'otaddeko ekigalo akatambi kano katambule nnyo. Njagala owulirize ensonga empitirivu ezigenda maaso munda mu ggwanga Uganda. Ebigambo Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ayongedde okwera nga akaaya embeera wakati mu bannabyabufuzi bonna obutasosolamu aba NRM n'abo bulijjo abeerimbika mu ludda olumanyikiddwa nga olw'opposition. Kakati bino byonna nga bigenda maaso, kyamaze dde okwera nga kikakasibwa nti abakuumira ba Kyagulanyi Ssentamu Mitembo abateekawo embeera mu kalulu konna akaggwa akaali kajjudde tiyagaasi, akaali kajjudde amasasi, akaali kajjudde emisinde, akaali kajjuddemu embooko. Kakati abasajja bano abakola omulimu gwabwe ogw'ettendo okukuuma omwagala w'abangi, abasajja baggalirwa. Jjukira nti mu kalulu k'e Kawempe Meeja eyalabibwako ng'agaana abajjaati okkuba abantu embooko naye yakwatibwa era ne gye buli kati ono atemeza amabega wa Mitayimbo omukyalo oyo. Era emboozi eno twavayo ne tugikola ne tukulaga butya abasajja bano amateeka bye bagatwalira mu ngalo. Ng'akola obulungi ate mwana wattu ye bamusasulamu bubi. Kakati amawulire gamaze okwera nga gavaayo n'ekyakwasa abasajja bano nga bwino amaze okwera nga afuluma nga Kyagulanyi Ssentamu Mitembo naye avuddeyo n'ayogera ku nsonga zino nga bwe ngenda okwera nga nkulaga era nga bwe ngenda okusomera mu kiwandiiko. Omusajja ono kyavuddeyo n'ateeka ku mutimbagano gwe. Mu 2021 era abamukuuma ono baakwatibwa, kyokka ne mu 2026 abaakuuma ono kimaze okwera nga kikakasibwa nti emabega w'emitayimbwa bano basajja batu gye batemeza, kyokka ng'ate n'okusasulwa abasajja tebasasulwa nga yadde omunwe gw'ennusu. Kugambye nti waliwo ebizuuse ebiyinza okwera nga ate bye byaviriddeko abasajja bano okwera nga bakwatibwa, ng'ekyokwera nga baasibuka empisa poliisi n'amagye baavuddeyo kwera nga bakyekwasaako okusinziira ku mawulire ag'omunda agamaze okwera nga gafuluma. Wabula nga bino byonna bigenda mu maaso, ngenda kutwalako ne munda mu ggwanga erya Sudaani ebya lipooti ya UN eyafuluma ku ggwanga Uganda okutirimbula okutta n'okwokya abantu byongedde okwera nga biranda. UN Security Council uliriza jukira nti bangi ku bannayuganda ne bakakensa babadde bagutema bulijjo nga bagamba nti UN Security Council nga tennayingira mu nsonga za ggwanga Uganda tewali kiyinza kutuusibwa ku gavumenti ya Mwami Museveni. Kaakati no kye twayagaliza embazzi UN Security Council eyolekedde okuyingira mu nsonga zino. Singa emala n'eziyingiramu gavumenti ya Mwami Museveni kiki ekigenda okwera nga kigituukako wuliriza. Byonna mbikuleetedde mu bujjuvu nkugambye nti UN report eyongedde okwera nga ezaala kanaaluzaala munda mu gavumenti ey'omusajja omukadde jenerali Tibwabulwa ow'enkoofiira. General Moses Kainerugaba embeera eyongedde okwera nga emwonoonekera n'okumuddugalira. Obujulizi wazze nga yeewaako kaakati no mu kaseera kano bwe bumukuba obumuluma okwera nga ebikolwa ebyogerwa mu lipooti eno mukwano gwange byalabikira mu basajja n'abakazi saaka abaana mu ggwanga erya Sudaani. Kaakati olunaku olw'eggulo nakoledde akatambi n'enkulaga obukaawu obukyayi amawanga agatwetolodde gwe balina ku bannayuganda oba abantu b'amawanga agatwetolodde ge balina ku bannayuganda, naye ng'obukyayi obwo buzimbiddwa gavumenti ya General Museveni era ng'okutwala entalo mu mawanga gaabwe ne batirimbula ne batta abantu baabwe. Kaakati no bannayuganda bongedde okwera nga ate babeera mu kasambattuko okwetolola amawanga naddala ga East Africa ng'eggwanga erya Congo, eggwanga erya Sudaani kyo kirala nakikulaze eggulo, saako mu mbeera yemu ne mu ggwanga erimanyikiddwa ng'erya Tanzania n'erya Kenya okutwala entalo ne batirimbula ne batta abantu baabwe mu mawanga gano agatwetolodde. Kaakati nno obukaawu ku bannayuganda bweyongedde ng'abasajja Abasudaani emboozi zongedde okwera nga zifuluma ezitiisa nga ziraga nti munnayuganda yenna ekyamazima akwatibwako mu ggwanga erya Sudaani kaakati eyiye
bavunika nvunike. Njala tutandikire mu katambi kano ng'olunaku olw'ejjo, ate emboozi eno twongere okubeera nga tuginyikiza mitima gy'abantu, mwongere okubeera nga mutegeera kiki ekiri mu mawanga agatwetoolodde, ogende okutuukayo ng'okimanyi bulungi nnyo nti abasajja bakwatirako ekyamazima ojja kutegeera nti abasajja abakulembera eggwanga Uganda emyaka 40 batandika dde okubeera nga batuzaalira leenya, sako okubeera nga batutinkulira ttinku ku mawanga agatwetoolodde, oba obulabe obwaddala ng'ekifaananyi ekigendayo bagamba UPDF magye ga ggwanga Uganda ge gajja ne gatta abantu baffe, tegakoma okwo ne gajja ne gookya sako n'okubba ebyobugagga byaffe ng'eggwanga erya Congo nga ne gye buli kati eggwanga erya Uganda likyaliyira omusimbi omuyitirivu. Abasajja bano bwe bagendayo wakati w'omwaka ogwa 1999 ne2000 ne babba ne batta sako n'okubeera ng'ate banyagulula ebyobugagga by'ensi eya Congo. Kakati ne Sudaani ekiriyo kyekyo. Kati bannayuganda abali mu ggwanga erya Sudaani kakati ne bakeesa lukya nga nkoko ya mutamiivu, bagamba abasajja batutirimbula batuwenja nga bagamba nti gavumenti ya Mwami Museveni yemu kwezo ezissa abantu baffe. Kakati naffe okwesasuza tugenda kubeera nga tuttamu bannansi ab'eggwanga Uganda. Bino biri Sudaani. Ebwagambibwa okubeera nti abasajja bano basula ennyonyi ez'eggwanga Uganda ne bagenda ne bookya abantu. Kati njagala owulirize ekkokoobe, njagala owulirize obusungu, njagala owulirize ennyiike abantu b'eggwanga erya Sudaani gye balina ku bannayuganda. Kugambe nti kino tekiri Sudaani yokka, ne mu bitundu eby'e Congo, mu bitundu eby'e Tanzania abantu gye batirimbulwa abangi nga kigambibwa nti era amagye g'eggwanga Uganda gaalabikako nga gatirimbula n'okutta abantu. So nga ne mu ggwanga erya Kenya General Museveni enkolagana y'Abannakenya n'Abannayuganda y'omu ku abo abatayagala kugirabako nga weeri. Soko biwulire ate oluvannyuma nkomewo mukwano gwange tusumule lwogome munda mu ggwanga Uganda. Abasajja abakwatibwa Bwino Azuusi abaali bakuuma omukulembeze Kyagulanyi kakati batemeza mabega wa mitayimbwa ebyajja n'omuwoozi UN Security Council. Mukwano gwange eyolekedde okubeera ng'ekuba omuntu jjeeke. Njagala osooka owulirize ekiri e Sudaani paati ya 2 ate mukwano gwange lwogome mu butongole ng'otaddeko ekigalo nga enkola yaffe. Sheikh Ashafu gwe tutambula naye musajja musomi wa Dduwa Kayingo. Wuliriza ekiri mu mawanga agatwetoolodde. Abasajja baamala dde okubeera nga ate eggwanga Uganda balisiiga ekifaananyi ekisembayo okubeera nga kibi. Bakozesa ki? Magye ga ggwanga Uganda UPDF nga paalamenti ensimbi yeeteekamu. Abasajja bano ensi yaffe gye bagitwala nze naawe wulira ebigambo. Saawa ziba ziberanga 2 mukadde ng'akomawo ajja ne kafulasika ka caayi ng'ajja ne ka bisikuiti, yajja ne bubisikuiti 2 buno buwandiise ng'obw'ebisatu n'ebikopo bye atuleetedde ka caayi bambe tunyweko. Tubatandika okutabula caayi bwe tuti. Mukadde yayingira ennyumba. Mukadde yayingira ennyumba yali ya mutabani we yayingira ne mutabani we n'ayingira, ffenna twali mu nju. Mukadde yalimu ne mutabani we naffe nga mwe twalimu abantu 6. Tubatandika okutabula ka caayi bwe tuti. Muwala wa pasita najja ng'aliko n'obumansuka. N'akwata fulasika n'agikuba wansi n'agyasa. N'agamba kale temujja kumunyoyo. Amazima ga Katonda muggulu yagamba temujja kumunyoyo buno bubisikuiti temujja kubulya. N'agamba omuwala yayomba ng'akozesa ennimi ezi. Ayomba mu Luzungu na mu Luganda. Ekyasinga okunkwasa ennaku oyo omuwala yali asomera wano Makerere. Okiwulira? Uganda. Wano e Uganda ng'asomera Makerere. Yagamba nze nakamala e Kampala emyaka egi nsomera na Makerere. Ne singa tetuli bwe tuti bwe tuli niyo olw'okuba nti pulezidenti wammwe tatwagaliza kubeera mu bukulembeze, singa kati ffe tuli wala nnyo, singa tetuli mu bino bitenti nemwe mubituleetera ebyo. Omukazi oba yalowooza ffe gavumenti oba tuli magye ga gavumenti simanye nakumanya. Omuwala yatuyisa bubi ne bamuwooyawooya, ffe nno nga tusirise tosobola kumuddamu. Nga tusirise n'alyoka akwata ono omuwala gutwali naye munnaffe n'amusikambula enviiri. Taata we n'amugamba nekakkana. Omuwala n'agamba okay ngenze nengenda genda ndeeta abavubuka bajje babafulumyewo wano. Pastor tumubuuza ng'omuwala amaze okufuluma kati tukoze tutya? Agamba malume ajja kukakkana. Bambi ne tukkakkana era omuwala teyakomawo. Naye nga yatuyisa bubi bambi era tetwale ne caayi tetwamunywa yamwonoona yamuyiwa. Pastor nga tumubuuza kiki? Pastor ng'atandika okutunyumiza ng'atugamba nti mu lutalo lwali oba lwa 2 emeka nti Riek Machar yali agenda kuwamba ng'agenda kufuuka president. Naye mbu obuzibu bwe bwajjira mbu
simanyi oba kiyinza okukosaamu gavumenti yaffe nga babirabye nti gavumenti yaffe yawano mbu yatwala ennyonyi zaayo nezittanka ne bagenda eyo gye bayita ebola nga bwonna agamba nti tuli mu Central Region ne bookya buli kiramu nga bw'ogamba nti oze mu Buganda n'oyokya buli kiramu n'oba nga akutta olweyo ne bwe kaba kawuka n'okwokya okitegeera mbu gavumenti ya wano bwe yakola ng'ekozesa ennyonyi nezittanka mbu yagenda n'eyokya abanywere bonna abali mu kitundu ekyo n'ebasaanyaawo yensonga lwaki tebakola ki tebatwagala yensonga pasita gye yatuwa nti lwaki abantu batulinako obukyayi bungi mu gavumenti yaffe yabattira abantu bangi so kino simanyi gavumenti bwebanga kiyinza okuba ngeri gye kibakosaamu banansonyiwa naye bwe kyali bwe kityo pasita we bwe yaŋŋamba bwe yatugamba nga tunyumyawo. Okay, buterevu zikiza nsooka enkulamuseeko najjo osinzidde mu bitundu by'ensi okubeera ng'osaze okutambula naffe mukutu gwa nkyukakyuka gulwanirira ddembe lya Munnayuganda mukutu gwa muntu wa wansi ebigenda mu maaso munda mu ggwanga erya Uganda kaakati mukwano gwange byongedde okubeera nga byeraliikiriza abantu emitima ssaako n'okubeera nga ate abali mu gavumenti ya Mwai Museveni emitima ate bo gibalunduga bulunduzi. Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yadde ng'ono ne gye buli kati ensi temanyi gy'ali, ensi temanyi gy'awangaalira, ensi temanyi gy'asula, tetumanyi kyalya. Kaakati nno musajja wattu ayongedde okubeera ng'ateeka ekinyiga ku gavumenti ya Mwai Museveni yadde nga bano balowooza bwe banaamulemesa mu maka ge kaakati bajja kumufuna ate n'amaanyi gamuggwemu ate buli lukya kyongera okulaga nti amaanyi mu byobufuzi eby'eggwanga Uganda gamweyongera bweyongezi n'okwongera okulaga ensi nti ye musajja yekka agwanidde era asaanidde okubeera ng'atwala eggwanga Uganda mu maaso kubanga nabo bennyini abaasigalawo abagenda mu maaso n'okubeera ng'ate bakuba jjejjerebu abasajja nga bamunyagwa tebalina kaddako kye bakola ku makya kye bakola ekiro kye bakola ekawungezi kubeera nga boogera ku Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo omwagalwa w'abangi. Kaakati nno munda mu ggwanga erya Sudaani ebigambo byebyo abasajja bayongera dde okubeera nga batuddugaliza erinnya. Jjukira nti ne buvuddeko emabega waliwo akatambi akafuluma nga kalaga nti mu bitundu eby'eggwanga erya Rwanda ekitematema ekisanjaga abantu ekyaliyo mu myaka egy'olukumi awo kaakati nno abasajja nabo baateeka ku bannayuganda ekikolobero oba ekikoligo nti be bamu ku beetaba mu kitematema n'okutta abantu abali mu bitundu eby'eggwanga erya Rwanda. Kaakati ne mu ggwanga erya Sudaani ebigambo byongera okubeera nga bivaayo nga bikambaga nga biraga nti Abasudaani si basanyufu eri bannayuganda nga kino kiva ku gavumenti ya Mwai Museveni okubeera nga yagenda n'ebalemesa eddembe lyabwe oba oliawo ery'okwenunula n'ebasalirawo mu nteekateeka zaabwe ez'okwerondera omuntu ayinza okubeera nga akulembera n'okutwala ensi yaabwe mu maaso nga bo bwe bandyetaaze. Kaakati mukwano gwange eby'e Sudaani tugenda kubeera nga tubiddira nga twolekera ekiyitibwa UN lipooti eyamala dde okubeera nga efuluma nga UN Security Council eyolekedde okubeera nga esalawo ku kiki ekigenda okubeera nga kikolebwa ku gavumenti ya Mwai Museveni. Ogenda kuwulira amateeka amakakali, ogenda kuwulira ebikoligo, ogenda kuwulira sanctions enkambwe. Mukwano gwange abasajja ne basattira ekyamazima ekijja ye si muntu wabula nga sina kubeera nga nkutwala eyo njagala nkutegeeze nti waliwo bwino amaze okubeera nga afuluma. Amawulire gano agasoose okubeera nga gafulumira mu nvuuvuumo era nga amawulire gano gasooka kubeera nga gafuluma nga gatankanibwa. Kaakati oluvannyuma lw'okukakasibwa nti abasajja abakuuma Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo mu kalulu akaggwa bano bonna gye buli kati batemeza amabega wa mitayimbwa waliwo ebizuuse lwaki mbu bano bandibanga baakwatibwa. Jjukira nti mu mwaka gwa 2021 okusinziira ku Kyagulanyi Ssentamu Mitembo era abasajja abaamuweebwa okubeera ku security ye nga bamukuuma mu kalulu bano bonna baakwatibwa era ne baggalirwa nga naye yali mukama waabwe amanyikiddwa nga Afande Kato naye yakwatibwa n'asibibwa akaseera akawerako. Okusinziira ku Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo agamba nti Kato yakwatibwa n'asibibwa akaseera akawerako era baategeera nti bano baali babuuzibwa ebibuuzo ebikakali, ebibuuzo ebizibu ddala. Kaakati wuliriza nga bababuuza nti Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo bani be yasisinkananga nga gavumenti temanyi. Era Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ensimbi ezamuvujjirwa mu kalulu ka 2021 nga tennaba kubeera nga afuna ensimbi ezimanyikiddwa ng'eza iPod, omusajja ono yazijjangawa nga bye bibuuzo bye babuuza abasajja be baamuwa okubeera nga bamukuuma. Kitegeeza nti bano baali tebamuwadde bakuumi, baali bamuwadde bambega era baali babawadde ebiragiro
byakubeera nga bamubega. Era Mitembo ayongerako n'ategeeza mu kiwandiiko kyennyini n'agamba nti bano baakunyizibwa okubeera nga baprotectinga Kyagulanyi n'abawagizi be oba oliawo okubeera nga tebabakkiriza kutuukibwako bulabe, ate abasajja ba mentale ne poliisi bwe bayangalanga obbatuusaako. Ndowooza owulira, kitegeeza nti bano baali baagala nga poliisi n'amagye bajja okukuba Kyagulanyi oba okuba abawagizi nga bano tebalina kye bakolawo nga bo bazinga mikono. Kati ne ku mulundi guno 2026 era mu mbeera y'emu Kyagulanyi mu kiwandiiko agamba nti bategeddeko era baategedde nti abasajja bano bayongedde dde okubeera nga bakwatibwa n'okuggalirwa era nga bano bali mu kukunyizibwa, bali mu kubuuzibwa kajojijoji w'ebibuuzo mbu ngeri butya gye bakwatamu emirimu gyabwe. Ndowooza ebiragiro ebyabaweebwa abasajja bano si bye bagenderako, kubanga Kyagulanyi akugambye nti abawa protecting okubeera nga tebakubwa ng'ekyali mu ggulu bwe mwakiraba ng'embooko zinyooka ng'embooko zikubwa ne zikwata abasajja bano ezandikutte Kyagulanyi. Ndowooza kyekyanyiza abakulu okuviirako abasajja bano okubeera nga basibwa. Kyokka ng'ate mu paalamenti nakugambye nti omukyala Guleti Namuga yayongedde okubeera nga akunya abakulu n'abuuza lwaki abasirikale bano baasibwa. Kaakati ng'ekiriwo nti abasirikale bano mu kubanja ensimbi zaabwe bwe zitaabaweebwa, wakati mu kuyita mu tiyaggaasi, wakati mu kuyita mu masasi, wakati mu kuyita mu mbweko zonna ezaabakubwa, kakati abasajja babasibako omusango baba bataddeko omusango gwa kubeera nti baasiiwuuse empisa. Ndowooza nga babanja baasiiwuuse empisa okubeera nga basasulwa. Wabula Kyagulanyi afundikira tugamba tulina okubeera nga tuyimirira n'abasajja bano abaakola omulimu gwabwe mu bwesimbu ate nga bagukola nga beesigamye ku kwagala eggwanga lyabwe. Kaakati okwagala ensi yo n'okukola omulimu gwo mu butuufu bwagwo n'ofundikira ng'oli mu kkomera, kaakati mukwano gwange kyekiri munda mu ggwanga Uganda. Njagala Nkwa Bwino amaze okubeera nga afuluma ku mbeera enegenda mu maaso ey'abasirikale bano okubeera nga bakwatibwa, nga waliwo n'agambibwa okubeera nga yakubibwa kanisita nga nejja buli kati obujjanjabi bwe musajja wattu awammanta buwammante. Njagala owulirize akatambika olunaku olwaleero tukasimbudde naye gye binaakomekkerera ng'otegedde nti enkyukakyuka ffenna gye twetaaga nga bannayuganda. Wuliriza lwaki abasajja bano kigambibwa nti baakwatibwa. Wulira ebigambo. Muhoozi ku Lwokuna lwa wiiki ewedde yayita abasirikale abaali bakuuma His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aba isi, yabayita ku police headquarters e Naggulu. Bonna ne babajjako statement. Abamu baali babadeploying eyo ewala mu byalo nga tebalina mu Kampala, babakubira amasimu ne babayita nga boolaba ebifaananyi byabwe bwe mbitaddeyo wano. Bonna abasembayo naddala okubeera ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abatali baabwe babayita ne babajjako statement. Bwe bamala obajjako statement ku Lwokuna ne babagamba baddeeka. Enkeera wano ku Lwokutaano lwa wiiki ewedde ne baddamu ne babayita ne babaggalira. Okuva n'olwo tebaddangamu labikako. Nafunye omukisa ne njogerako ne famire y'omu, baawe taddanga waka. Era essaawa zino we twogerera bakyawambiddwa, bali ku poliisi oba ku CID headquarter e Kibuli we bakyasibiddwa, we babasibidde ku CID headquarter. Babateebereza okubanga mbu be baatolosa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Babasuubira okuba nga bamanyi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu waali. Saagala kulandagga nnyo mwe abasirikale abeefuula nti mukola nnyo. Abo abasajja be mulaba baakuuma His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu emyezi 3 egya campaign. Tebaaweebwa yadde olukumi lw'essente, tebaasasulwa. Abasinga baavaayo nga balwadde kuba mu mbeera y'okkuba tiyaggaasi omu baamukuba kanisita n'emuyita muno mu luba akyalina mulwadde, naye kye baamusasudde kumukwata muggalira mbu bateeka okuba His Excellency Kyagulanyi yabasasula ne bamubuzaawo. Bo balaba ku ntegeera yaabwe
yadde abamu ku bo baali bamuteekako babeere nga bamubega bo bamanyi bategeera nnyo gwe wenna owe poliisi ali eyo ng'omanyi nti okolera abasajja abo abatemu ng'omanyi okola bakwagala nnyo tebakwagala kuba ne wetwogerera abeeseefu si bangi nnyo abali mu safe house awo Entebbe nga Muhoozi yabakwata n'abasiba nga famire zaabwe zikaaba naye bakaabira eyo bati ovaayo essaawa zino abo abasajja tebalina kye baali bawogera na Kyagulanyi bakolanga mulimu gwabwe yensonga emabegako bagenda ku Kyenabweru ne bawamba omukyala ndowooza nga baagala omukyala oyo abaleete wawendi bankwate nti nze mbatwale awali President Kyagulanyi waali ne bagenda e Karamoja ne bawamba omukyala ng'era bamanyi His Excellency Kyagulanyi ali Karamoja bazze bawamba abantu ab'enjawulo era ne road block zolaba ku makubo bo bamanyi His Excellency atambulira mu motoka lulibo olwo bali mu guyikiriza ku ntegeera yaabwe kati Muhoozi yawambye abasirikale yennyini oba bo bennyini be baatuma ku mulimu temunnakwata byabakama temunnakwata mwogezi wa poliisi temunnakwata ayogerera poliisi ya basi byakagaba simanya byakagaba temunnamukwata ani ya deployinga abo abasiti okuuma His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga yabatuma okukola yamanyi Kyagulanyi waali temukwata bamisikini basajja battu bemutaawa na ssente okumala emyezi 3 nga bakuuma Kyagulanyi nga we mubakuba n'emiggo eggulu mwalaba vidiyo nga abasajja bano babakuba nga amagye gabakuba emiggo emizibu kye babavunaana lwaki bamukuuma n'omutima gumu lwaki bamukuumanga nnyo kye babavunaana kyokka baabadipulooyinga bamukuume mukwate yabadipulooyinga ani yabadipulooyinga bw'aba Muhoozi ye mwennyini yeetwale ku poliisi bw'aba basi byakagaba yeetwale ku poliisi byabakama owa isi kuba isi yali yebavunaanyizibwako Electoral Commission lwaki byabakama temunnamukwata kuba ateeka okuba yamanyi Kyagulanyi waali byabakama gwe mutandikirako naye basajja battu mubatulugunyizza emyezi 3 ate mumaze mubawambye mwe basirikale mmwe abali kuno abandaba muggule amaaso gammwe n'obwongo bwammwe nti ekiri atabaala neyasigadde eka kigenda muyagula nammwe bagenda balya temulaba nti babatuma mututte mutuwambye ne bannammwe babawambye naye nga tebalina musango tebalina adde kye bamanyi mwawambye abasajja ab'obwereere tebalina musango bannayuganda mwebeereremu embuulirire tefa yonna okay kakati mukwano gwange ebigambo ebiva eyo byebyo abasajja bo ekituufu poliisi yamaze dde okwera nga ekakasanga bano bwe bali emabega w'emitayimbwa yadde nga basoose okwera nga ate babyegaana n'okwera nga basaza amawulire agabadde gafulumidde ku mukutu ogwabwe ogwabukedde oluvannyuma abasajja bapondose ne bategeeza nti bano baasibibwa era ne baggalirwa olw'okwera nga bano baasiwuuka ekiyitibwa empisa kati nze naawe okukuuma His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Mitembo obutabeera ng'atuukako bulabe mu kampeyini ezaggwa kwe kusiwuka empisa nze naawe okwera nga abasajja bamubakwasa omusajja mulamu era nabo ne bamuwaayo nga mulamu era nga mulamba paka ku lunaku olusembayo kwe kusiwuka empisa baali baagala bamuzze ng'alemadde baali baagala bamuzze ng'ayafudde baali baagala bamuzze ng'afaanana atya kakati nno ebyo ebigenda mu maaso munda mu ggwanga erya Uganda embeera ye mu by-election ezaali e Kawempe kakati omukyalo oyo Meeja eyakwatibwa naye kigambibwa nti yakwatibwa kwera nga yagaana abajja ati okuwuttula abantu kakati kitegeeza nti security abantu be bajja nga boogera nti yeetabangula emirembe naddala mu biseera eby'obululu mu biseera bya kampeyini bandibanga abantu batuufu
era nga security webanga ejja ng'erina mission z'erina okutuukiriza kyokka ate abamu kubagoberera amateeka n'abagoberera ebiragiro nga bwe birina okubeera nga bitambula mu butuufu bwabyo ne babiremesa okutuukawo ne tulaba nga be bakwata kyongera okukakasiza ddala nti abasajja abeefuula abakuumaddembe ate be batabangula eddembe naddala mu bitundu oba mu biseera ebya kampeyini oba mu kaseera ak'okuwenjamu obululu kyongera okulaga gavumenti ya Mwami Museveni nti ebiragiro byabwe ate bye biyimirirwako okubeera nga amateeka gongera okugenda mu maaso n'okubeera nga galinyirirwa ne constitution y'eggwanga Uganda okubeera nga ate eteekebwa ebbali bo ne bayisawo ebyabwe bye baagala. Kakati abasajja bano twabalaba nga bafuuka bakyali ba Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo era ye nga teyabayisanga mu maaso nga ne ku lunaku olwa Ssekukkulu ono yabakwatira eminyonyi n'agibasiibuza n'abawayo ne ku pocket money basajja batu n'abagamba mugende mweyagaleko ne famire zammwe ate munadda nga Ssekukkulu eweddemu. Ndowooza bino bye bimu ku ebyo mwe baasiwuukira empisa nga bakkiriza Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo okubeera nga yabawa Ssekukkulu. Jjukira nti gavumenti ya Mwami Museveni twavayo ne twebuuza abasirikale bano yabawadde bbaasa ffenna nga tetumanyi oba baabawa amabaasa oba tebaabawa ezaali zibatwala mu Ssekukkulu naye nga twalaba Pulezidenti nga bawe bbaasa saako n'enkoko okugenda ate nabo beyagaleko ne famire zaabwe. Kaakati abasajja bagamba nti babanja babanga bakyabanja ng'okyabanja omusaala ate omuntu akuwaatya akasiimo ng'okyabanja omusaala. Ekyo nakyo kirala kitegeeza nti abasajja bano era Kyagulanyi yabayisa mu Ssekukkulu kati gye buli kati basajja battu bali mabega wa mitayimbwa nga bawere nemba n'emisango egyo gye tujja ogenda mu maaso n'okubeera nga tutegeera mpola mpola naye ng'ogusooka ogumu ku gwo abasajja bagamba nti bano baasiiwuka empisa batya tebannaba kubeera nga batunnyonnyola mu butereevu bwa kutunnyonnyola. Nga sinaakubeera nga nkutwala mu ggwanga lya Sudaani olabe ekigenda okutuuka ku gavumenti ya Mwami Museveni njagala nsooke nkulage omusajja ono era okakase ekibiina kya NUP ekyamazima kibiina ddala era n'abakulembeze baakyo basajja na bakazi abatunuulira ewala era nga n'akakiiko akalondebwa okubeera nga kasunsula abantu okufuna kaadi ekyamazima kaali katabu kaali fantastic. Akakiiko kano kasaana na kubeera nga kawa bimuli kubanga buli gwe bamma kaadi mpola mpola bonna bavuddeyo ne beeyolesa ne beerabisa ne balaga obuziina bwabwe ne batulaga nti bano baali bazze mu kulya baali bazze mu kubeera nga bateekawo mbeera ya kukozesa kibiina kya NUP kutuuka ku lyengedde kusuulawo bannayuganda kubeerabira nga abaasooka bwe baakola. Njagala owulirize nnyo ebigambo by'omusajja ono eby'obusagwa, njagala owulirize nnyo ebigambo by'omusajja ono omukulu, njagala owulirize nnyo era ensonga z'omusajja ono otegeere nti ono tabangako mukulembeze, tabangako muntu ayagaliza muntu kantu, tabangako muntu ali awo alowooza ku bantu okujjako okweyagaliza nga ye. Toyinza kubeera ng'oli mu kifaananyi kya bukulembeze ng'oyogera ebigambo nga bino. Njagala owulirize nnyo era otunuulire nnyo omusajja ono nenneeyogeza nenneefuula gye yeefuula nenneekoza gye yeekoza okakase nti abasajja baali bajja mu byabufuzi kwagala kulya ng'ate ekigendererwa kya NUP tekyali kyakulya tekyali kya bufoofofo wabula kyali ekyo kukyusa bukulembeze ggwanga Uganda General Museveni kulaba nga alyabulira ensi yonna etereere. Wuliriza ate raba kugambye nti UN report mu United Nations Security Council ebyolekedde eri gavumenti ya Mwami Museveni ogenda kuyiwulira otye nga ezo sente zange omuntu ababeera ye yakwata sente ze wali nabadde sinnamalayo nonsalako nasooka neewula miliyoni 2.5 nenkwata ebina nebiwaayo omulundi ogwokubiri neewula miliyoni 3.5 nenkwata miliyoni 2 ze miliyoni 6 zino miliyoni 2.5 bangamba kuzaayo 6 emiliyoni 3.5 bangamba okuzaayo miliyoni 10 ye biliyoni 10 ngemagoba awamu ga miliyoni 10 kati ono ayinza okwata kituukangako tasobola kutegera kintamu yensonga lwaki agamba nti ngimba ekirala tabeerangako ndowooza mu kibayita deal ebiseera ebisinga deal buba bwesigwa tekuba bujulizi kati oba tosobola kukkiriza ku riskinga awatali bujulizi kati oyo takituukangamu nze nfunye sente ntya omuntu atasobola deal tasobola kufuna sente omuntu atasobola kukkiriza risk tasobola kufuna sente nze nga tumaze okutegeera nongamba ojja kutegeeza ekigambo kyo ojja kituukiriza ne bwongamba nti tewagenda kubeera kamera tewagenda kubeera kintu kyonna nze nimbala mutima gwo nti tojja kwekyusa
ekyo kyetukkiriziganyizza ojja kitukiriza ne wotaleta kamera ne wotaleta ki ne wotaleta kintu kyonna nkwata sente nenkuwa kibaita deal ebigambo bino nze mmanyi ennaku nze mmanyi ennaku gyempulira onyonyola omukyalo ono nga wendi nfa nga mpulira nfa nange nga nfa katuliza kugambira wewe bujulizi bwato na bujulizi odamu kuwayiza abantu bingi byokoze abatalina bujulizi fetuko kusana obusanja kakati ebyobufuzi by'eggwanga Uganda ebbanga lyonna bizze bitambulira ku bya diiru ngera abasajja babala wano na wali ani akalengedde okulaba nga bayitawo bo bagende mu parliament basobole okwera nga bekkusa kyovola banga amateeka gatuuka okwera nga gayitawo nga tewali kigagana kwera nga gayitawo amateeka ne gatuuka okwera nga gajja mu bannayuganda wansi ekyamazima nga gabanyiga bunyizi naye nga n'abakulembeze wabe twateekayo kwera nga batukulembera nga tebalina kye boogedde nga tebalina kye bakoze wabula nga ate be bagayisizza kubanga bo baakutula ddiiru zaabwe eno wansi baateekamu kingi okugenda wali okubeera nga ate bafunamu amagoba jjukira kugamba nti sente ze neewola nali njagala bwe ntuuka mu paalamenti neewole nsasule olwo batandike okunsasula nga nsasula ebbanja lye neewoze ppya kyokka ataakugamba nti ze ne banandibadde mu paalamenti nga tebampa musaala kati oyo yandibadde mu paalamenti nga tebamuwa musaala ebbanja erya miliyoni 600 dwagamba nti bali mu banja agenda kulisasuza ki nga te mu paalamenti ye abadde tayagalayo musaala ndowooza owulira engeri abasajja bano gye bakwatagana n'okubuzabuza obwongo bw'abantu nga beefuula nti bo be balungi beefuula nti balumwa beefuula nti bafaayo n'okwagaliza ensi naye ng'ate ekifaananyi kye beerimbiseemu bo kwekkusa. It is my dream to go in parliament. To go in parliament. Ekyo kyekirooto kyange. Ekyo kyekirooto kyange. Yingira parliament. Kinajagala. Nze n'omusaala ne bandigututte gwonna naye nga ndi mu parliament. Kyekirooto kyange. Ndeka. Kyobola nagamye nve ku program eno. Kyekirooto kyange. Kubanga ddembe lyange. Kati ye ddembe lyokkaaba nze lwaki bwenseka nange teriba ddembe lyange. Because okuseka kyanjawulo nnyo n'okukaaba. Byanjawulo biri opposite. Kakati akaaba nsaate enseka. Kati gonga nze nseka byange. Kati gongana okuseka. Kakati ekirooto kye kyakubeera mu paalamenti ne bw'atafuna musaala naye nga okutuukiriza ekirooto kye akwata ssente ne yeewola n'okwewola n'atunda ebibye atuukirize ekirooto kye ate ye yeesaanyeewo. Okitegedde nti asobola okukwata ssente n'azeewola miliyoni 600 atuukirize ekirooto kye n'aziteeka ne mu ddiiru etali mpandiike etali ndikodinge etali mu odiyo. Ye musajja agala okutuukiriza ekirooto kye yoyo. Kakati wabaayo omusajja omulala asobola okutuukiriza ekirooto kye ng'ono ekyamazima ennamba yange y'essimu osobola okubeera nga ogikoonako naye ng'abasajja bannabyabufuzi tulina kubeera nga twongera kubabuuka na kubategeera nga pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo bw'azze nga tutegeeza tetuli balabira ku bikolwa byabwe. Akugambye yeewola ssente ate mu paalamenti tayagalayo musaala aba agenda kufunayo ki? Aba agenda kufunamu atya ensimbi? Aba agenda kuzijjawa ezigenda okusasula ebbanja? Kitegeeza nti buli ddiiru yonna enajja mu paalamenti musayininge wano etteeka lino liyite tubawe miliyoni 10 bano we bagenda okusooka ozikwata nga tebafa ku muntu wa wansi nga tebalowoozezza yadde okubeera nga ate batunulako ebbali eri eyo gye baava abantu we baalekayo ne baalinyira mu bigere okutuuka awo we bali. Ampuliriza ensonga z'omusajja oyo tujja kwongera okugenda mu maaso n'okubeera nga tuzitunulira kubanga ate ensangi zino akutta akati naye ng'ate kyakimanyi nti ayongera kubeera nga yeerabisa n'okubeera nga ate ne gw'asuubira okumuwa ensimbi musajja wattu ayinza obutaddamu kubeera ng'amusemberera kubanga ayokya buli olukya. Kaakati ensonga z'eggwanga erya Sudaani n'eggwanga erya Uganda ampuliriza njagala okukalire owulirize. General Museveni yamala dde okubeera nga aggulwako alipoota namutaayika ne General Moses Kainerugaba wamu n'amagye g'eggwanga Uganda aga UPDF okugenda mu ggwanga erya Sudaani nga bwe twali bategeeza ate ne batta ne batirimbula saako okwokya abantu nga bakozesa ekiyitibwa ennyonyi z'eggwanga Uganda. Wabula bano bamenya amateeka agaali gateekebwawo ku ggwanga erya Sudaani
nga tokkirizibwa kubeera ng'otwalayo byakulwanyisa, tokkirizibwa kubeera ng'oguza Sudaani byakulwanyisa, tokkirizibwa kubeera ng'oyamba Sudaani na ssente zigenda kweyambisa mu kulwanyisa bantu, oba bo bwe baali bayita abayeekera mu kaseera ako abaali baagala okumwamulako gavumenti y'omusajja, oli eyeefukira mu ngoye omusajja ow'eggwanga erya Sudaani. Kakati General Museveni ng'asinziira mu ggwanga Uganda yasindika ennyonyi ne zigenda mu ggwanga erya Sudaani, byonna mwabitegeera, era ne ssente ne ziyisibwa mu paalamenti nga n'amagye gaagenda dda. Kakati ebiddirira njagala owulirize bw'abadde yeebuuza UN Security Council kiki kyeyinza okukola. UN Security Council enaayingira ddi mu nsonga za Uganda? Wuliriza, anti UN Security Council bulijjo gye mulinze okubeera ng'eyingira mu nsonga zino. Kati UN oluvannyuma lw'okukola alipooti n'egiteeka ku mmeeza, lipooti ya UN esindikibwa mu kiyitibwa UN Security Council ne bagitunulamu. Bwe bannaamala okukakasa nti bino byaliyo ate nga n'obujulizi weebuli, ekigenda okuddirira ku gavumenti ya Mwami Museveni, kyenjagala owulirize, tegw'okutu tulokkalire otegere nti abasajja ekyamazima Kyagulanyi abakwata mpola mpola naye nga gy'abatwala abasajja wakambwe gye bali. Wuliriza ebigambo bino nga tubivuddemu. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba, olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange Yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa, tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse, nsobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, ssente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala, nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwanga Magatte kyafulumiza report mu mwezi ogwokusatu 2026 nga balaga nti eggwanga lya Uganda lyalinyiridde era lyamenya amateeka oba arms embargo eyateekebwa ku ggwanga lya South Sudan okubeera nti eggwanga lyonna eriri wansi w'omukago ogw'amawanga Magatte oba UN nga bayita mu UN Security Council tojja kukkirizibwanga mu arms embargo eyo oba tokkirizibwa kutunda byakulwanyisa mu ggwanga lya South Sudan. Uganda yakikola. Obeera tokkirizibwa arms embargo eyo etegeeza tokkirizibwa gwe wenna eggwanga lyonna eriri wansi w'ekitongole ky'amawanga Magatte tokkirizibwa kuyambako gavumenti ya Salva Kiir Mayardit obawe ebyokulwanyisa. Uganda yakikola. Tokkirizibwa kutwala bikwekweto bya njawulo mu ggwanga lya South Sudan. Uganda yakikola. Era nga tokkirizibwa kudiringana ggwanga lino oba obaguza oba obayambako oba obaweereza abalwanyi oba okusindikayo ebyokulwanyisa oba okusindikayo ssente aziri mu kuyambako kusobola kukakkanya oba kuyambako gavumenti ya Salva Kiir Mayardit okulwanagana n'abayeekera be yali agamba nti baali batigomya gavumenti ye. Arms embargo eyo yali etegeeza bino byonna nga biri prohibited. Kakati omwaka gumu emabega gavumenti y'eggwanga erya Uganda etteeka lino yali linnyirira bwe yasindika amagye gaayo n'ebyokulwanyisa eby'enjawulo ne bigenda maaso mu ggwanga erya South Sudan ne bakola ebikwekweto eby'enjawulo okusinziira ku report. Kakati nkuleetedde biki ebiyinza okuddirira singa okwewozaako kwa Uganda tekuyitamu. Report eno nesiganga eri confirmed ekitongole ky'amawanga Magatte nga kiyita mu kakiiko ak'ebyokwerinda oba UN Security Council singa batuula ne bakola resolution ebiyinza okuddirira bye bino. Wuliriza. Waliwo kye bayita travel bans and asset freezes imposed on high-ranking military and political leaders. Twandiwulira ku sanctions eziyinza okuba nga zigenda kuteekebwa kubamu ku b'ebyokwerinda kubamu ku baduumizi ab'amagye g'eggwanga erya Uganda abagambibwa okuba nti balina akakwate ku bino ebyakolebwa mu ggwanga erya South Sudan era ekitongole ky'amawanga Magatte nga kiyita mu Security Council essaawa yonna bandibanga kye bagenda okuzzaako. Expansion of the arms embargo, strengthening restrictions on the supply of military hardware and technical assistance to both involved nations. Uliriza. Mu mwezi gwali gwa kusatu omwaka 2018 ekitongole ky'amawanga Magatte nga kiyita mu UN Security Council balangirira arms embargo nga bwenzi kugambye biki ebyali tebikkirizibwa Uganda bye yamenya. Kakati report yafulumye singa egenda mu maaso UN Security Council neddamu n'etuula ne bagamba oba ne bayisa resolution by'oyinza okusuubira okulaba kwe kuli sanctions eziyinza okukubwa abamu ku baduumizi ab'oku ntikko mu magye g'eggwanga erya Uganda nga bwe walabye ku ggwanga erya Rwanda kyokka ng'ekyo kitadde ebbali twandiraba ku arms embargo endala ng'eteekeddwa ku ggwanga erya Uganda. Wanga jukira Uganda yafulumidde mu report eno kiri mu kuyambako eggwanga erya South Sudan. Kakati wano batugamba singa bino bibakka mu vi nabo bandibanga bagenda kuteekebwako arms embargo nga gye bateeka ku South Sudan.
nawulira singa UN Security Council etuula mu byoba osuubira basobola okuteeka arms embargo Uganda nga tokkirizibwa kugiguza byakulwanyisa obanga oli memba w'ekitongole ky'amawanga amagatte ekya UN kyokka basapulayo babaguza Uganda ebyokulwanyisa ennamba esinga bonna bammemba ba UN kiba kitegeeza Uganda bagitadde mu kattu tekya receiving byakulwanyisa byonna tekyasobola ku receiving buyambi bwa ssente nga bonna bwekuusa ku nsonga za byakwerinda nga bwolaba ekiri ku ggwanga lya South Sudan Uganda bandi bange essawa yonna bagenda kugiteekako ekyo singa bino binaaba bibasse mu vvi ng'obuzibu buva ku arms embargo gye baalinyirira amateeka ago ag'ekitongole ky'amawanga amagatte ge baalinyirira agaateekebwa mu mwaka gwa 2018 kakati Uganda yandibanga nayo ke kaseera keeyolekedde wuliriza International Criminal Court ICC investigations activists and human rights groups are calling for the ICC office waliwo abamu ku balwanirizi b'eddembe okwetolola ensi yonna bali mu kupushinga okulaba nga singa report yene yafulumye bino ebyafulumiddemu bikka Uganda mu vvi bagamba nti mukadde kano tuli mu kusaba kooti y'ensi yonna eya ICC International Criminal Court bateekewo investigations eziri independent ate ziri international Uganda enoonyerezebweko onaawulira Office of the Prosecutor mu kitongole ky'amawanga amagatte bagisabye eteekewo okunoonyereza okw'ekikugu ate okuli international bagende maaso n'okukola okunoonyereza ku Uganda naddala ku nsonga z'ebyokwerinda n'abamu ku bakulu mu magye ag'eggwanga lya Uganda UPDF Uganda People's Defence Forces babanoonyerezeeko era babateekeko egimu ku misango gye njagala owulirize wano essaawa yonna wandiwula kye bayita war crimes kooti y'ensi yonna bagisabye ekole okunoonyereza oluvannyuma bateeke emisango gino wammanga war crimes and crimes against humanity wuliriza war crimes nga bagamba specifically for the targeting of civilians the use of improvised incendiary devices or barrel bombs ziri bomu z'enkugambye ezigambibwa okuba nti zeeyambisibwa mu ggwanga lya South Sudan mu mambuka ng'amagye ga South Sudan galwanyisa obubinja buli obugambibwa okuba nti bwali bulwanirira Dr. Riek Machar General Muhoozi Kainerugaba bwe yavaayo ne yeewaana ku Twitter n'ategeeza nti nja kubatta paka ng'omukulembeze wammwe amanyiddwa nga Dr. Riek Machar avuddeyo n'afukamira mu maaso ga President Salva Kiir ffe gwe tuli mu kuyambako tweets ezo wadde zaadiriitingibwa zikyaliyo mu archives era tukyasobola okubeera nga tuzifuna kakati ebigambo ebyo kigambibwa nti kooti y'ensi yonna bagisabye erangirire war crimes ku bakulu mu magye g'eggwanga erya Uganda olw'ensonga nti baakola oba baamenya amateeka nga bakola ebikwekweto ebyenjawulo ebitagitinga ba civilians bitagetinga abantu ba bulijjo era omusango guno gusobola obbakwata olw'ensonga nti mu ripooti tulabye nti baakozesa ebyokulwanyisa ebitakkirizibwa improvised incendiary devices oba barrel bombs ezaakozesebwa mu kwokya jjukira mu bujulizi bwe tukuwadde omuntu wa bulijjo omu yayokebwa noba nga tusobola na kumutegeera omuvubuka naye bumu ku buyumba obwali bukwekeddwamu obwali buterese abalwanyi bano abaali bagambibwa okuba nti balwanagana ne gavumenti ya Salva Kiir baayokebwa kyokka nga ebyokulwanyisa ebyakozesebwa chemical weapons ezo tezikkirizibwa mu mateeka kyokka nga ate obujulizi obulaga okusinza ku ripooti eno bagamba nti abaakola ekyo ennyonyi eyo yanoonyerezebwako nga yali eoperatingibwa ab'amagye g'eggwanga erya Uganda aga Uganda People's Defence Forces n'ebyokulwanyisa ebirala ebyali bitwaliddwa ebyali bimenya amateeka byali bikozesebwa magye g'eggwanga erya Uganda kakati ripooti yafulumye ekitongole ky'amawanga amagatte nga kigifulumizza ICC bali mu kugisaba uliriza babagambye nti bwemumala okukola okunoonyereza nga mukoze bayita preliminary investigations into the Uganda People's Defence Forces twagala mubateekeko omusango omulala nga muvudde ku war crimes kubanga gino emisango gya njawulo war crimes ne crimes against humanity twagala mubateekeko omusango omulala crimes against humanity if the attacks are proven to be part of a widespread or systematic campaign nti singa emisango gino ebikwekweto bino ebyakolebwa bikakasibwa nga ripooti bwegambye ekitongole ky'amawanga amagatte jjukira ripooti eno yafulumye nga ya UN Security Council kano ke kakiiko akavunaanyizibwa ku nsonga z'ebyokwerinda okwetolola ensi yonna ddala mu mawanga nga gamemba mu kitongole kino eky'amawanga amagatte jjukira balonda by show of hands okuyisa resolution eri ya 2018 kati wano bagamba ripooti eyo nga bwe yafulumye tuteekewo preliminary investigations singa investigations ezo ziggwa nga zikakasa nti Uganda ng'eyita mu magye gaayo ga UPDF baakola ebikwekweto bino twagala wabeewo crimes against humanity emisango egyo egyakolebwa gibeere nga giteekebwa ku bakulu magye g'eggwanga erya Uganda singa bino biba bizuuliddwa obulumbaganyi buno bwakolebwa state responsibility and reparations under international humanitarian law IHL a state responsible for violations must make a full reparation mu bye basaba ekitongole ky'amawanga amagatte ne bye basaba ICC nakugambye essaawa yonna gwe Munnayuganda ayagala okuwulira ku sanctions kugoberera nnyo sitoole eno tujja gikuwa abamu ku balwanyizi b'eddembe okwetolola ensi yonna mu bimu ku bye basaba kooti y'ensi yonna ya ICC bw'emala okunoonyereza bwe bakizuula nga bino biri bwe bityo
bateeke akazito ku ggwanga erya Uganda kubanga mu mateeka g'ensi yonna international laws agamu gagamba nti omuntu yolaba eggwanga lyonna erina balivunaanyizibwa ku kwonoona okusaanyaawo n'okutta abantu n'ebintu ebirala ebifaananyi bwe bitunga tubikugambye. Eggwanga lino lijja kuba livunaanibwa okuzzaawo okutereeza ebinaaba byononeddwa byonna mu ggwanga lya South Sudan. Tegeeza eggwanga lya Uganda bagenda kubasaba bino wammanga olwekyo bayita financial compensation. Uganda basobola okugisaba okuliyirira eggwanga lya South Sudan naddala abantu abaakosebwa. Diplomatic censure formal condemnation from the UN and regional bodies like the African Union. Basabe ekitongole kkooti y'ensi yonna eya ICC eteekewo kye bayita diplomatic censure oba okusaba amawanga ag'amaanyi ekitongole kino kyennyini ekya UN ne regional bodies nga African Union bavumirire era beesamba eggwanga erya Uganda ku bikolobero bye baakola bino. Era basabye wabeewo kye bayita financial compensation eggwanga erya Uganda baliwalirize okubeera nga liriwa, basasulire obulamu bw'abantu obwayononebwa, bajjanjabe n'okusasulira n'okuliyirira abantu abo baalemala oba abaayononebwa obulamu oba abaafuna damages ez'enjawulo n'okuzzaawo properties z'abantu ezaayononebwa mu bikwekweto ebyakolebwa mu ggwanga lya South Sudan naddala ng'amagye ga UPDF gali mu kuyambako eggwanga lya South Sudan ogenda mu maaso n'okukola bino. Wuliriza. Breach of end-use agreements. The report suggests that Uganda may have transferred military aircraft to South Sudan without the knowledge of original supplier countries such as the US, Australia, potentially breaching non-transfer commitments made during the purchase of such hardware. This could result in atiwulira wanjagala tugende empola. Bagamba nti mu lipooti y'ekitongole ky'amawanga amagatte yafulumye ku ggwanga erya Uganda nti lyamenya amateeka naddala agaateekebwawo ekitongole kino mu mwaka gwa 2018. Lipooti eno egamba era esaba Uganda bagiteekeko envumbo balekeraawo oba bakendeeze ku byokulwanyisa bye bagiguza oba bye bagiwa. Agamu ku mawanga agagambibwa okuba nti gaawa Uganda ebyokulwanyisa ebimu ku byo nga birabika byakozesebwa mu lutalo olwo mu ggwanga lya South Sudan kuliko eggwanga lya United States of America n'eggwanga lya Australia nti ebyokulwanyisa ebyakozesebwa ebimu byava mu USA ne mu Australia. Kati baagala ekitongole ky'amawanga amagatte UN Security Council bateeke akazito ku ggwanga lya Uganda. Gano amawanga agaabawa ebyokulwanyisa jjukira wano wabaawo endagaano wuliriza nno ebyokulwanyisa bino biba binaakozesebwa tugeze Uganda yajja ebyokulwanyisa mu USA ne mu ggwanga lya Australia bwe biba byakukozesebwa mu ggwanga lya South Sudan bano abamu ebyokulwanyisa bino baali balina okuba nga bakimanyiiko sinakindi baali balina okuba nga bamukkiriza enda maaso n'okuba nga abikozesa. Kaakati wano bagamba mu lipooti eno nti bino birabika tebyaliko approval ey'amawanga gano agamu ebyokulwanyisa bino. Kaakati bagamba bali mu kusaba ekitongole ky'amawanga amagatte ne kkooti y'ensi yonna ya ICC bateeke akazito ku ggwanga lya Uganda. Gano amawanga either balekeraawo okuba okumusaplayinga ebyokulwanyisa okumuguza oba okumuwa. Jukira amawanga gano agasinga agamu ga memba agamu si ga memba ag'ekitongole ky'amawanga amagatte. Kati bagamba akazito kanditeekebwawo Uganda ebeere nga tekyafuna byakulwanyisa kuva mu mawanga agamu oba nga babaguza oba nga babawa. Era mu biyinza okuddirira bye bino: suspension of future arms sales. Media nations may hold future military exports to Uganda. Essaawa yonna amawanga gabadde gaguza Uganda ebyokulwanyisa oba okugiwa obuwi gandiwalirizibwa okulekeraawo. Geze USA, ggwanga lya America, ggwanga lya Russia n'amawanga amalala gonna bayinza okubawaliriza tebaddamu okuguza Uganda ebyokulwanyisa oba okubawa. Ekyokubiri, military aid reductions, cutting off defense cooperation programs and funding. Agamu ku mawanga gabadde gayambako Uganda mu nsonga z'ebyokwerinda nga babayambako mu budget, nga babayambako mu kubawa obuyambi obuli militarire buyinza okuba nga nabo bulekeraawo. Programs ez'enjawulo omuli okufundinga omuli okujja okukola okutendekebwa oba okwegezaamu n'amawanga agamu byonna bye tubadde nga tulaba ebbanga lyonna byandibanga keekadde biyinza okuba nga bigenda kulekeraawo oluvannyuma lw'olutalo olwagenda mu maaso mu ggwanga lya South Sudan, oluvannyuma lw'ebigambo ebya General Muhoozi Kainerugaba byayogera newankubadde yabisangulayo wenjogera birabika nga bireese obuzibu era ng'obuzibu obwo bwandibanga bugenda kwokya bwandibanga bugenda kuteeka akazito gavumenti ya ggwanga erya Uganda naddala mu kibinja kino oba mu ggye ery'eggwanga era n'abaduumizi ab'oku ntikko essaawa yonna wandiwulira nga bagenda kuteekebwako as sanctions ez'okumukumu. Report y'ekitongole ky'amawanga amagatte mu nsonga y'eggwanga erya South Sudan eri mu kuluma eggwanga erya Uganda era essaawa yonna ebinaavaayo gwe birindirire. Ebintu bino bibadde bitya? Jim Bakom is enforced by superpowers. Kati agamba ekisinga okuba nga kinnakuwaza nti tugenda maaso n'okutulugunyizibwa naye ng'ate abazungu bennyini abafujje nakyemalira genda maaso n'okuba nga atopulesinga tunyigiriza. To oppress us, we would fight
and win. Singa tetubaddeko na muntu agenda maaso n'okubanga afujirira Museveni oyo oba osanga twandikulwana n'entalo zaffe nga bannayuganda naye tetusobola kubanga tulwanyisa $1 billion gye bagenda maaso n'okusindika Amerika buli mwaka efujirira Museveni okubanga atunyigiriza. Kanye n'amugamba nti waayi golowooza Omumerika ali nsonga ki kyo okubanga asobola okubanga alaba firimu eno. Because it's not only our story. They don't know. Through their taxpayers. They can petition their take charge violence. I was put under house arrest. Once again declared independent. I am out on bail, battling that have been put on me after so much international criticism. I put General Museveni, my message our rights. Violence, we don't preach hate. Freedom.